His Excellency Kyagulanyi mu bubaka bw'asembyeyo tugamba agambye you should not fear leaders. Agambye ayogedde what? You should respect leaders but you should not fear leaders. Kyova olaba twogera ebigambo bino. You should respect leaders but you should not fear leaders. Tutandise. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, nze ndi musajja Muganda, nva mu kika ky'ente ekikulemberwa Katongole e Mulema. Ndi musajja azaalibwa Mmange, omukyalo w'Enseenene ng'akabbiro n'Abangogoma, Gertrude Namwebe. Ensonga ze ngenda okwogera zonna zikwata ku Buganda. Buganda eggwanga eryange. Kati ntandise. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, olunaku lw'eggulo yagenze mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erikulemberera Ssekiboobo mu Kyaggwe. Ku mukolo ogwabadde omukolo ogw'okuwaabya olumbe lw'omusajja wa Beene yafa mu budde bwa COVID-19 Kigongo Ssekiboobo. Bakadde bange bwe yabadde ku mukolo ogwo emizindaalo gyaggiddwako. Abavubuka aba Buganda Abaganda ne bagamba by'otugamba tetwagala kubiwulira. Twagala kuwulira ekigambo kimu, Ssaabasajja Kabaka agenda kujjanjabwa ddi. Obusungu bwayolekedde ku bakungu ab'enjawulo ezasitudde n'omwe yali ow'ekitiibwa owa Ssaabasajja Kabaka Honorable Masayas Mpuuga Nsamba. Era ku mukutu gwe n'awandiika ekiwandiiko mu ntikko n'agamba bw'ati ku lw'omukaaga yagambye bw'ati ku lw'omukaaga ng'alina okuwumulako Katikkiro n'alekawo amaka ge n'ayolekera e Kyaggwe okukola omukolo omukulu mu buwangwa bwaffe. Olw'emmwe abamuyita e Kyaggwe ne mutyoboola Kamalabyonna, mumanyi obuyambi bwe muwa abalabe ba Buganda nga mukola akajanja oteekawo sasaako ak'entikko okwessa mu butaala n'okwetona agambye n'okwetona amaganzi. Atamanyi yeebuuse weewe akadde ove ku kibugumirise. Manyi amaka ga Ssekiboobo, manyi amaka ga Ssekiboobo be baayita Katikkiro okuwa mukadde waabwe omugenzi ekitiibwa. Tulinze ekiwandiiko kyabwe ku byabadde e Kyaggwe. Abantu ba Buganda naddala ab'omusaayi omuto, nange Katongole ni musaayi muto, muve mu babuzaabuza. Buganda Symbols ya Facebook. Owulidde Mpuuga bw'atugambye mu Buganda Symbols ya Facebook. Agatuzaayo eri mwana logo. Oweekitiibwa Mpuuga nkwagala nnyo. Mujja kwamya ebyensonga. Buganda erina emitendera mweyabisanga n'ennono yaayo. Kati awo Oweekitiibwa Mpuuga nga sinnagenda wala, njagala kukubuuza Oweekitiibwa Mpuuga. Ogambye okyogedde bulungi n'ogamba Buganda ebyayo tebitwalibwa ku Facebook. Oweekitiibwa Mpuuga awandiise ekiwandiiko kino kiwanvu. Oli musajja Muganda ayagala Kabaka. Mpuuga Mathias Nsamba nkuwa ekitiibwa era nkwagala nnyo. Kiki ku mpagi ekiyimirizaawo Buganda njagala okiddemu ewatali Ssaabasajja Kabaka. Abavubuka abo abaggyeko emisindaalo waliwo kye baagala okuwuliriza mu Katikkiro ng'essaawa zino takyogera. Mpuuga Mathias Nsamba ensonga Kyagulanyi ffe zaatubuusizza era amaze n'akitugamba n'agamba mu bubaka bwagambye abavubuka b'e Dubai, you should respect leaders but you should not fear them. Bakadde bange abavubuka abajjewo emisindaalo ne bagijjawo, Oweekitiibwa Mayiga baali bagimugiddewo emabega yonna, gyali givuddewo. Ku luno ensonga enkulu esinga ye ya Kabaka wa Buganda Bukaajumbe. Abavubuka baalaba Kabaka ng'afaananira ddala bubi era ne bagamba katuveeyo. Oweekitiibwa Mpuuga oli musajja Muganda, mbuulira Kabaka wa Buganda mu kaseera kano abajaasi be bamulaga ekkubo. Kabaka wa Buganda mu kaseera kano
abajasi be bamwetoolodde nga tovangayo kukivumirira nati ogambye ebya Buganda si bya Facebook. Owekitiibwa Mayiga, owekitiibwa Mpuuga, ogambye abantu ba Buganda naddala ba busaayi buto muve mu kubabusaabusa. Kikusanyula nga Buganda terina buyinza essaawa zino, ekikulaga nti byonna bigenda bulungi. Nkimanyi Mayiga mukwano gwo era mulina ne bizinesi ze mutambuza. Eno ensonga eve ku booluganda, ensonga ekwatagana ku Kabaka. Nyini kiggwa, ogambye nyini kiggwa muli mu kwolesa obutamanya mu maaso g'omulabe. Obutamanya kwe kubanja Ssaabasajja Kabaka ogenda okujjanjabibwa. Kabaka bw'anaafa mwambale obusuuti mulumbe mu lubiri emmengo, tuleme kutiiririra nsonga z'amakulu. Owekitiibwa Kyagulanyi yatugamba bw'obeera ku mazima oyimirira bw'omu kanyimirirawo bw'omu. Owekitiibwa Mpuuga, tokomye okwo gwe wennyini n'oyogera ebigambo abavubuka bessa mu butaala. Abo banoonyezaawo obutaala okubanja Kabaka, abavubuka bajjeko emizindaalo bali beekyaggwe. Ekifo kye waali buseebuse mukwano gwo Owekitiibwa Mayiga n'omutuusa n'omugamba nti Obuganda buyina kye bubanja. We are serious. Tatugenda kwatiiririra. Gwe kyolaba kikusanyula Kabaka okusika omukanga tegujja. Gwe kikusanyula okulaba nga Ssaabasajja mu kaseera kano ekitiibwa kye kinafuye. Kabaka eyali atambulirwako abambowa ababbangawa n'abala bamuggyako kati magye. Bino bituuse wano ng'Abaganda basaba Kabaka waabwe bamulabeko. Owekitiibwa Mayiga, bino mbigamba ng'omusajja Omuganda era wali minisita wange w'abavubuka. Kyova olaba njagala otuule wansi. Oyinza okulwana olutalo lw'otamanyi era nga tomanyi lugenda kuggwera. Ensonga ekwatagana ne Kabaka n'Ekyagulanyi Robert Sentamu n'eddiini yange ey'Obukatuliki ne mmange Gertrude Namwebe, eyo nja kulwana. Bakadde bange Owekitiibwa Mpuuga takomye okwo. Owekitiibwa Mpuuga n'ayogera ebigambo byonna, agambye nnyini kiggwa muli mu kwolesa obutamanya mu maaso g'omulabe. Obutamanya kwe kubanja Kabaka. Gwe ow'ebuddu osaatuuka ogenda emmengo, akuyise kusaatuuka. Mukadde wange ojolonse Oluganda walusoma. Bw'ona agamba nti abasaatuuka ne bagenda emmengo, kale taata Pokino ye yakutumye. Munnaffe Pokino bw'aba tannatuma bavubuka, Pokino bw'aba tannavaayo kwogera ku nsonga zino, ffe ng'abavubuka ke kaseera tubanje Kabaka. Mpuuga Mathias Nsamba mbadde nkuwa ekitiibwa. Oli mukulembeze wange mu National Unity Platform era sikireeteddeeyo, nkireese wano. Ndi Muganda. Nasooka kubeera Muganda okuyingira mu National Unity Platform. Nasooka kubeera Muganda ate wali mubaka wange mu Masaka Municipality, mange n'akulonda. Bakadde bange tweyongere mu maaso. Abamu tebaagala kubiwulira era mbatayise n'okkuba obusimu nga bangamba Katongole Komando. Nze Katongole Julius mu Miransanafu. Wuliriza, Obwakabaka bwa nnono era ebyobufuzi mu Buganda ennono yabisaabaaga. Ebyobufuzi mu Buganda ennono yabisaabaaga. Ekyo kitegedde ekirungi, saagala kukikuddamu. Era n'agamba bwetyo Owekitiibwa. Wuliriza Owekitiibwa, omanye ensonga z'ab'ebitiibwa tulina zikwata akasimu ate light bannaye zino essimu zino bannange ekomyewo. Bannaye bakadde bange muwulirize. Wuliriza mukadde wange, wulira, atamanyi yeebuuze. Weewe akadde ove mu kibugumirise okubanja Kabaka ogenda omujjanjaba Owekitiibwa akiise kimugirize. Be bayita Katikkiro. Era linda kuwana ekiwandiiko kino atamanyi yeebuuza. Njagala bannaye wuliriza. Waliwo kenjagala naye ngenda kukabawo omwana kakanoonye. Bakadde bange, ensonga zino tesirimu kunyiika. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba nkuwa ekitiibwa mukadde wange, naye mbadde nkusaba
n'ebibi mubitegeere. Ebintu ebiruma abantu ba Buganda byebiruwa. Muli basajja bagezi era betwegomba. Mu kaseera kano lwaki tuvaayo twogere ku nsonga zino nti Kabaka tumwagala era twagala ajjanjabibwe. Bino tebiri mu byabufuzi, tebiri mu ki. Oweekitiibwa Mayiga yavaayo n'ajja n'agamba nti Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yalwala allergy. Naawe ofuuse ku balimba abakakasa ekiraamo ekikakasa nti Kabaka yalwala allergy. Ate nga more respect njikuwa mukadde wange. Badde nkusaba otuule wansi ng'omusajja omuyigirize akkiririza mu National Unity Platform otegeeza Oweekitiibwa Mayiga nti tumuyinaako obulabe. Twagala Kabaka agenda ajjanjabibwe. Ekyokubiri twagala Museveni ajja amagye mu lubiri. Geti za Buganda zonna zakuumibwanga bika. Kati genda otambule ku gundi zonna amagye ge gaggulawo ge gakuuma Kabaka. Tuli bawambe, twawambibwa. Bene tasobola kwogera, bene bamuwamba. Kati bwe tubagamba ebigambo bino mulowooza tusaaga. Ekyo kimaze. Ekyo